Yesu Kristo yebazibwe Trevor Yugi olw'ekisa kya Katonda nkomyewo ate tongera okugabana. Twebaza Katonda enkwegezi kyatukubira enduulu era tuddiza Katonda ekitiibwa olw'ekisa kye n'okwagala kwe. Omutwe ogwa vidiyo gye eno okwedda ebadde ku kuwanula. Okuwanula kuno mu bufunze kye nayogerako mu vidiyo eyo nti tufuna ebyokwogera ebyokukola nga tuwanula biwanule naye bivaawa. Mu vidiyo zange emabega nayogerako ku kwezuula ne njogerako ku bikozesebwa okugasa. Ku mulundi guno olw'ekisa kya Katonda njagala kwogera ku oli ki, ndi ki. Olw'ekisa kya Katonda nyongere okulondayo okugatta ebigambo okukola amakulu oli ki. Bwe twagera kwezuula osobola okwezuula naye weezuula mu ki? Mu bulungi oba mu bubi. Weezudde nga bakumanyiko okukola bulungi oba bubi. Naye kyonna bwe kiba nga tekiweesa Katonda kitiibwa, oli ki? Olina kuba mulungi kubanga watondebwa mu kifaananyi n'okufaanana kwa Katonda. Nga bwe nze nkyogerako mu vidiyo zange ez'enjawulo olunyiriri lwa lubereberye 1:26 nti watondebwa mu kifaananyi kya Katonda newankubadde mu Adamu ne Eve wagwa, naye omukisa weeguli. Mu nsi muno mwe tuli era mwe tukyali, enkwegezi kyatukubira enduulu mmwe abampuliriza nti ne bwe kiba nga owulira w'oli ky'okola si kirungi, tekikusanyusa, osobola okukola obulungi kubanga wakolebwa mu kifaananyi kya Katonda ate n'okumufaanana. Bangi tebalowooza nti kisoboka, naye tekisoboka okukola obulungi kubanga obubi tebuweesa Katonda kitiibwa. Eriyo ebintu bye tukola ne twewuunya n'ogamba kino nazze ntyo kikola, nazze ntyo kimanya. Njogera ku bulungi oba ekintu nga kati ng'eyakola essimu eno oba amaloboozi okuba nti gakwatibwa. Oli ki? Kyendi bino ebikozesebwa by'olaba omubiri, microphone biki, zino recorders, oyo si yenze era oyo tabeera ggwe. Ng'oli bagana naye mwana gwe olina omutima omugumu, mwana gwe olina omutima ogusaasira. Omutima ogusaasira, omutima omugumu oli kiri munda mu ggwe. Kyoli ye ggwe. Naye obulungi tubugwanidde okubufuuka oba okwongera okubukola. Oli ki? Kye mbadde ntegese okwogera ate bwe ntuuse okutandika okulikodinga okwogera ate neewuunyizza kikuttemu ango ndala. Naye wonna walungi, Mukama mulungi. Kyoli kyekyo omutima gwo kye gujjula, akamwa ko kye kwogera, ekitegeeza ekyo ky'oli. Bwe buba bulungi akamwa ko kaleeta bulungi, bwe kuba kwagala kaleeta bulungi era okola bulungi. Newankubadde eriyo abalaga nti bakola bulungi, balungi naye nga si balungi. Naye Yesu bigambo bingi nnyo bye yayogera kubanga alina statement gye yakola nti muli balabira ku bikolwa byabwe. Ekitegeeza tulina obusobozesi ffenna abaamukkiriza n'abatamukkirizanga okulaba kikyoli. Kiri eri ggwe kusalawo n'ogamba kanyongera okukola obulungi newankubadde embeera mbi, newankubadde bampisiza bubi, oba naawe akola obukyamu obubi okukola obulungi. Okola mu kifaananyi n'okwagala kwa Katonda. Kikusaanidde okukola obulungi kubanga kyoli kya bwa Katonda. Newankubadde mu Adamu ne Eve twagwa,
naye ekkubo omukisa weeguli okukola obulungi ekyo ky'oli. Yesu Kristo ayebazibwe. Trevor Edmund Sserwanga ge mannya mu bujjuvu. Ndi wano e UG Uganda. You can subscribe twongere okugabana naye ne ssalayo enkolera. God bless you.